Amanya nakawombe shifa hope nga bulijjo. Kano ko tugenze muka inspiration byonna tugenda banga tubikwasaganya. Leero bwe tukuwa surprise ne tukuba ku muntu waffe surprise nga bulijjo duli ate nga tukuwako inspiration. Leero ne tukuwa ku surprise duli ate ne twewa ku magezi mu bintu ebyenjawulo. Beerako tovaako olaba omulamwa gwaffe bwe gugenda okubeera. How are you? Muli mutya mikwano abaami abakyala abaana buli andaba ng'olina wondabira ng'oli awo mukwano olina engeri life yo engeri strugglingamu to get food on your table, you know. Mwenna mbaagala nnyo mikwano, mwenna abaagaliza mbaagala nnyo, mwebale kwagaliza gwate kwagamba awa amagezi amalungi. Thank you so much. Mwebale nnyo buli mukyakola to make this world a better place. I love you. Leero twogere ku kimikwano. Leero twogere ku kino. The biggest difference between money and time. You always know how much money you have, but you never know how much time you have. Enjawulo eri wakati wa obudde ne sente yeeno. Nze nsobola manya nti shifa ku akaunti yange nyinayo nusu 10 nga ndumanyi nti lwe nyina oba mu baaga yange. Naye time tetumanyi time yenkana etya. Nze shifa gye nsigazza ninza okuba nsimbula wano wendi nga tomanyi kigenda kuntuukako wali eri, ninza okuba bwe neebaka ekiro sijja zuukuka. Nawe mukwano gwange ali eyandaba, we don't know what tomorrow enaabeera etya, olw'enkya oba olwa wiiki ejja omwaka ogujja. Byonna tugezaako ne tuplaninga eby'omumaaso, tuplaninga eby'omwaka ogujja, but tetumanyi. Naye time tugikozese tutya? Kubanga time kya bugagga. Time eno time okwetayiminga n'ogamba mu budde buno nyina kukola kino, mu budde buno time tugikozese bulungi. Tetumala budde mu kuhetinga, tetumala budde mu kulwanisa abantu bambi. Muno omusanze astrugglinze oteeka wali akadaala ke omulwanisiza omulemeseza kyokka gw'otunda amanda. Ow'amanda ajja kufuna n'oli afune, kubanga omuntu bw'amala oggula amanda ate agenda agula enva n'emmere, ate agula ennyaanya asiike enva. Kati tebiina nebikwataganira, naye oli ku muntu omulwanisa omulemeseza eddembe omubuzaako wanywera otuzzi. Tetumanyi nkya oba abaana booli tomanyi nkya be bagenda okuyamba ababo, naye oli biza omulwanisa. So ekintu kya time kyo Katonda yakyesigaliza, tetumanyi buli omu kalenda ye. So spread love. Abantu bawe eddembe, gosobola eddembe limuwe, gosobola omukwano gumuwe, gosobola ow'amagezi amalungi gamuwe, gosobola okwagaliza mwagalize, gosobola connectinge tekina kye kikujjako. Kyova nze mbeera ngamba omuntu w'omutima omubi oluusi amaliriza agwekozeeko wekka, ng'ogwekozeeko wekka ate nga weebonyaabonya. So sente tuzimanya naye time tetumanyi. I love you so much. Sigenda kusukkako wano naye nga ategeera afunamu akritisayizinga abo bo tuba nabo ate twabamanyiira ate tebikyatulya, naye nga akiraba nti kyamagezi shifa kyabayogedde. You can share, you can like, you can comment. Yes, eno show tegenda kusosola muntu yenna. You're all welcome. Tuwano tujja kwogera, buli muntu tujja kwogera naye. Bw'oba olina ky'oyagala okuwa abantu eyo, olina omuntu eyakulwanisa nga you want to share with people, bajja kuwa ku magezi wano wennyini. We need a better world. Twagala tubeere mu nsi ey'eddembe, ey'omukwano, erimu buli omu, kubanga abantu bangi betuweereza buli omu osobola okulya ne munno n'alya n'omulala. Bye bye. Just subscribe. Hope Shifa Inspirations. Take care. Keep watching.